Nakati omwana waffe wini waji katonda gwe yatuwa gwe yatona mu kifaananyi kye omanyi after God tuya nwaji omala okutya katonda ng'omwagadde nnyo wandibadde otya nwaji tatya biduduma tomumanyira blackmailinga mpulira emanyi abantu bayiga ebintu influence ngenda kukuba mu mawulire ne balowooza mbu tunatya obalabalamu n'ogamba nyinza obutasobola kulwana n'abamawulire gajangu tuteese ewanwaji tebikola ki tebiriyo kati alina olutalo lwalwana ne Pulomoota omu owe UK eyo Pulomoota yasooka okuleeta nwaji n'akomawo Pulomoota n'akomawo kati nwaji yakomeyo ono ye Pulomoota yoyo gye omulabye otya oba kifaananyi kya Snapchat ne nwaji byebimu ku bitonde omuntu yalina osisinkana nga tannafa owulidde nwaji otera okulabako ku Snapchat ye Snapchat ekyanneme bannange naddeko ku Snapchat ye naye maama alina obufaananyi byataddeyo Simon nga nembukulagako sinza na fifeezi okitegedde kolo efuuka 5 feezi tuwenwa kumpanya nnyo nabateeka mu 5 star tewali wano bonna abo bonna ba promoter none of them have ever put them in a 5 star tebasulangako mu 5 star kifo ky'okugamba abantu ekituufu obeera oli awo bangambye oli mu kujobojja nonsense. They know I would snap a nice hotel, but I did not even snap. That hotel was messy. It was an old hotel. Obukabadde bonna nga bwakalabuka. Oh my God. N'otuteekaawo internet yakusasula mbusima omala kusasula ku kaadiyo. You refuse to give the rest of the people internet wagiwanze nze kate nange nasooka kulemerako. Kitegeera. Ffe twamanyira zi hotels ziriko wifi kubanga ffe tulina layini za wano. Oyo mwana yakese mu hoteli ye nga tasobola nakozesa kaka fit for maker nga gonze was so happy no wow this place you put us bichi naye nangamba kimanyi Winnie ayina problem yagala nnyo smoking weed owulidde ne mugamba ti there's one thing this is a 5-star hotel baagala mbayabye nze nabadde n'abasirikiridde now they want the truth owulidde omwana laka you want wheat nemuka yes agala omutu yena supplying ono mwana wheat enemukola ebubi because here we have several type of class of wheat wini n'obunakyalo bwe n'asmokinga mu hotel ba mu bintu ebyekisiru gwe okuvaayo n'ogamba ojobojja mbwe enjaga abantu tebakalaba enjaga okitegeera ate ne bwe mbanjinywa tewali yanzaala ndiwadde mba okuginywera ku kyayi kitegeera enjaga ddagala olina nabo oyinza oyasamirira otya mu bantu mbusimanya mbwe enjaga omwana oyo n'ekyalo kyembu tekitegeeza njaga ate bwe mba nga nali nginyweddeko I will never say sorry kitegeera n'am Africa there's no point in that like ova kumulamwa bifo kyokugamba abantu ekituufu. Do you know how much it cost me to pay for that bill? Ne omuntu bwe nasasudde 20 million nange mbuulira nkuwadde 20 million osobola kuyimbira 20 minutes ngenda kugamba all the artists under Swansea not to get any visa coming here until I get paid. What? I'll work for that, yes. This is coming from me and I've already drafted that and I've already confirmed it. I've already sent my email to Home Office until I get paid all my expenses. Ate ne bye wagambye you're going to ban me from coming to the UK. Anya gambye simanya mbu sijja UK mbu obulamu bwange bukomaawo. Are you stupid? I'm just asking. Like, is this my first time to come to the UK? Oba olowooza Uganda sisobola kolerayo sente. So, you're planning to ban me and Fikfameka from coming to the UK. Go straight to your lawyer's page. We also have lawyers. Ate naffe amateeka tugategeera. Kitegeera. Ze mu contract yange nali sikkirizibwa kuperforminga wantu walala wonna, which I did. Kitegeera, I did not perform anywhere else apart from your show, so you can't tosobola kunvunaana. There is no way. Sisobola kukkiriza kugira mu work permit yange ogenda omeeting omuntu omulala owulidde mpulira I can never allow that. Omwana nga yetanga omwana nga asunguwala nemuka you cannot be mad with me. Is my work permit is work. It's personal work. Me, I take my work. Me and my label twasoka call a contract with you, and in my contract I'm very sure I did the right thing. Kitegeera nze okundeetera London okuyimba tekitegeeza nti wansiba magulumbu after the show mbeeraawo mu kifo kimu no.
You made it seem like I performed at Shady's show. I did not perform. I went there to have a good time, and you know, it was a blast. Yasingane show. It was a turn up. Just searching to totally professional bulungi tochimanyi wachigwa mbugwi. That's why your show flopped, because n'abantu tebakwagala. Abantu tebachonvunana mukyala ne oba ofa. Kitegeera ate nze ndi muyimbi ndi waddemba okweyagala after the show. Kubanga eno si waffe mba nina okukola ku maalo ngendeko eno ngende nkyalire ku mikwano gyange nende you know show eriyo kati ngeya Shady eyakabi engena ne tutaninga up ne tukikuba ebyanyuma nnyo gwe ate gwe ng'olumwa yemu abalogo be nali njogerako oli mulogo mukyala gwe oli mulogo. Money is not a problem for Mama Africa. We have money. I can do that for it. Mama Africa still Mama Africa is still around. We've been running business for 17 years. Maybe we've not been running in Uganda, but our business has been running around. Okay. Yeah? They don't want us in their business. What if they work permit? We have work permit. To provide the community. Okay. We have everything. So you can't afford a ride for the artists to the 5-star hotel. I don't know if you have a 5-star hotel. So muchala. We have worked with promoters. Zilingeze ningambo Virginia jigula Uganda. Shitegera. I can't even find the right words to describe you because you look so weird. You looked so disorganized. I paid that ticket cash down 4,000. Bonani basasulira nani ngantadde mwani gonza. 4,000 pounds. Cash down. Yes. Single ticket. That's a single ticket. 4,000. Rwanda Air. I have all the receipt. Okay. Kati Winnie kutuka kungamba nga China passport China East African passport. Olaba kizibu ky'empeko ekyo and I don't have. Oh, many are stopping at the East African. I mean the old passport. Yeah, the blue one. Yeah. Guess what? I had to call Uganda House to arrange for me that Winnie to travel. Yes. That's how the stress I went to. Winnie nemukubira. Winnie nabanga delays kujja mu kisaawe. Yatuka very late. Nebafuna security. I called somebody. Nisasula nebasasula 1.5. Kukilia nga Winnie ayitewo. Balo oyo mwana nkubidde simu fake nagamba ti Winnie taliwo ne mugadde nga sagala mugamba Winnie problem ya Winnie. Ne muga you clear yourself genda obeere wali kuki we balindira. Kati Winnie omusajja nangamba I'm going to be directing Winnie the person jaina kuyitamu banaakola one step. That's it. Ne tutambule ne Winnie nga musajja mu directing ako genda kwoyo ngoma omanyi Uganda things in Uganda when you have money everything works. Yeah. How you looked last minute visa biruddeyo passport biruddeyo kitegeera last minute tukoze the best we could to get to the airport. Of course, yeah, we missed a flight. Actually, we didn't miss a flight. It delayed. That flight delayed. And then to Kakubondi airport, or to Easter like rubbish, or to Simbia, or to Linga. We looked so homeless at the airport, honestly. We looked so homeless. I don't want to waste time talking to a fool like you because you'll never understand. After before doing a show, the next time you're doing a show, where was the experience? You ask them how they treat artists. Yoyo nakanwa jiwafe ko original. Originali. Ne nje mfuka yo nakanwa ajo nakulumu. Ne management ye obolumu ayo okuba ko bakkiriziganyako mu biseera by'obuzibu nga buno. Kale yoyo ya songs ne Winnie bisobera but anyway onakola ekyo twadde